bwetyo kati buli wobaako ekyawandiikibwa mwoyimirira n'oyimirira n'olaga nti n'onywedde kintu kyoyogera okikakasa okikkiriza ogenda laba omukono gwa Mukama. Tuwe ebyawandiikibwa ebirala. Kaakati ebyawandiikibwa bino tetubisoma busomi wabula buli kyandika kyonna kyekitegeeza. Bino bye byawandiika by'okozesa ng'olwana kubanga bw'olokoka abasinga balowooza nti oba owummudde ate oba oyingidde mu lutalo balutandika butandisi kubanga obanja baba bakulwanyisa. Kati abasinga temwagala kusaba si butaagala baba basaba waawe ebibanafuya. Kati usaawa zino kati ninyo waliwo omuwala ngambye buli wasaba afuna omuliro mu kaseera k'okusaba ate ne kajja omuliro ne gumubuutikira ekifuba. Kati mu kifo ky'osaba baabivaako obuvi bambi ate ng'atandika kukaabawo obukaabi. Kaakati bw'oba okaaba kaabira Mukama tokaaba ngo kaabira mu kusaba. Naye waliwo ebyenjawulo. Waliwo oli akkuba oluyina ogamba Maama nnyabo ate waliwo oli eyeekana n'agamba Yesu. Kati ebyo byanjawulo. Waliwo n'abawemulamu obuwemuzi. Buli omu alina kati ekimwanguyira ekimuyamba. Kati ye alaba nga bwawemula gets relieved awula nga kimuyambyeko naye ekyo tekikuyamba. So kati ky'oba olina okukola kubanga weekwata ekigambo kya Katonda. Kiraba. Yesu mwekwate, Yesu omwesige. Bino ebyawandiikibwa bino bibaako we bitutwala. Nze mbiweerwa bujulizi. Kaakati Bayibuli egamba bw'eti. If we confess our sins, bwe twenenya ebibi byaffe, bwe twatula ebibi byaffe, Katonda waffe mwesigwa era mulamuzi just mulamuzi agenda tuyamba. Mulamuzi asinga abalamuzi. Forgive us. Omulamuzi asonyiwa. Yes, asalira abaana b'emusango. Kakati gwe bw'otanenya gwe weetwala nti oli mutuukirivu olumu biyinza obutakola. Gomanyi tosobya. Osooka kwenenya amaaso ga Mukama wenenye beera n'ebyawandiikibwa byo buli wogenda okulwana byoyimiriramu kitegeera so that nti ogamba nti Mukama wagamba bwoti Mukama wagamba bwoti Mukama bwagamba kyonna ekyo ky'oba oyogedde kirina amaanyi lwakwagwaga tonnagazuula naye agamaanyi gwe sitaani agamaanyi yensonga lwaki tayagala osome Bayibuli. Buli muntu yenna agenda okugwa yatasoma Bayibuli. Lwaki? Sitaani akime bw'onosoma Bayibuli ogenda amazima ogenda kumanya omulwanyise ebyama ebiri ebuziba kubanga amanyi obunafu bwe buki naye amanyi amaanyi go we gaki kati amanyi amaanyi go gali wano ate nga bwe bunafu amaanyi go bwe bunafu bwa sitaani. Kyovula gwe obeera omunafu sitaani aba w'amaanyi buli wonafuwa mu kusaba sitaani ng'ogenda okuwulira ebikulumba ogenda okuwulira ebikusunaasuna ebikulemesa okusaba kutambula mu mubiri kati awo oba onafuye sitaani olwafuuka w'amaanyi obeera w'amaanyi sitaani ng'anafuwa kuba kati ogenda kusooka attention ogenda gijja kusaba ogenda gijja Katonda esigale nga eri ku bino ebikutambula waliwo ebintambula waliwo ebinuma mu lubuto all that agwo obuwanguzi bwa sitaani kikato kyasaba Mukama yebazibu so kakati ebyo ebintu olina okuba nga obisaako ki omutima kati wulira agamba bw'ati nti Nekemiya esula emunoonyi olw'omwenda Katonda yeewuunyisa kitegeeza ffe twava dda Katonda tetukyamuliko agamba bw'ati if you come back to me then I will bring many to come for your sake. Nti otukomawo gyali tunadda Mukama gyali agenda kukuŋŋaanya bangi bakomewo gye tuli. For example bwali nga tonnalokoka abantu baaliyo naye nga tebakuyamba batono baali banyamba batono naye bwe walokoka when you came back to God n'ogamba kandokoke bangi kati bangi abagamba baminsabirako baminkola bodi luli bameka bagamba nga okubasabira oba okubawabula kakati buli woba nga nawe weenandaba nti buli woba nga weewadde mu Katonda you come back to God you submit to him nti bangi bakuŋŋaanya abo bakuŋŋaanyiza baba tebazze kukuba babazze kuwagira mulimo gwo kuwa buyambi kuyimira nawe mbuweereza okuzzaamu maanyi oli bw'aba tazze
kumuyamba abazze kuyamba kimu ku bibiri ku bibiri tasobola kubanga so kati olina okuba ng'otegeera Katonda ayagala nkole ki era bwe mba njagala kino nkola ntya buli bw'oba ng'omanyi ekyokukola tosobola kulemererwa ekitusuula kulemererwa kumanya ki kyakukola esegeera kakati Yesu agamba mu Yokaana essuula mu Matayo essuula 6:15 agamba if you don't forgive even your Father in heaven won't forgive you. Tibotasonyiwa ne Katonda wali mugu tajja kusonyiwa. Ati abantu abamu tali kusonyiwa. Tetusonyiwa. Ne tulema naffe ffennyini okwesonyiwa. Ekyo nakyogerako ne mbagamba buli w'osonyiwa naawe ng'osumululwa. Kaakati obusumuluzi bwo obuwanguzi bwo bw'okusumululwa. Olina kusooka kusonyiwa. First forgive. Weesonyiwe ggwe wennyini. Set yourself free. Weesonyiwe ggwe wennyini obeerewo n'emirembe. Kati egyo emirembe bwe gijja mu ggwe gikuleetera okulaba wesijja kuyomba naawe. Let me keep peace. Otegeera? Bakutuuma ennamirembe lwaki nti ojeewa. Omuntu omu yagamba bw'otatandika kweyisanga muntu mukulu buli budde babeera kuyisanga omwana ng'ate oli muntu mukulu. Waliwo obugamba bwe ndaba ennyo ku takisi nze bwe nali sinnabitegeera nali bwe mpitanga namba plate za mmotoka. Ng'oli agamba mbu respect a fool to avoid noise. Kati bwe neerabiranga ebintu mu mmotoka nga bambuuza namba plate wagikutte nti ye gundi kintu kaddeko respect a fool to avoid so aba alina kyategeeza message gyasindikira omuntu nti omusiru oyo mugwagwa muwe ekitiibwa oleme kukola ki okwewala okuleekaana. So kakati hiya olina okuba nga weewa emirembe buli w'osonyiwa weewa emirembe buli w'otasonyiwa oba ne burden of guilty nti gundi akola ate ekintu ekyo kati obeera oplanning you plotting to do them wrong kati buli w'oplanning okola ekyo Mukama ng'avaawo ngakuleka werwanira jukira osaba Mukama akolera atya be abasinga be bowulira Mukama takola nze nga tankoledde kumbe gwe wenyini gwe kizibu gwe weesibye ate oyagala bakusumulule oyagala muntu akusumula ate nga weesibye obulaba kanya kwenyweza ogenda wa pastor yasooka n'akubuuza ebibuuzo bw'amala okubuuza ebibuuzo bye manyi kyakola ng'akusaba ssente naye nga talina kyagenda kuyamba kati ssente baba bagala zaaki anti omumalidde obudde okola pastor genda kola bwoti okizudde nti amagezi go tegakumala ogenze ewuwa atagaga gatunda butunzi ate ng'akozesa ggwe agamba genda okola kino ne kino okitegeera wali eyo omulogo nga maliriza wali eyo omulogo yazuula omukazi yagendayo mu bbawe tamwagala bbawe takyadda waka naye nga omusajja akizuula omukazi muyombi kati manyi kyamuwa omugamba kana akadomola katwale gana amazzi beera ng'oganywa nakiwulirako bwajja bateeka amazzi mukamwa kumbe omusajja bwe yayogeranga omukazi amuddamu omulogo yakimanya mangu kati kyeyakola vudde kamwako kati ng'amuwa amazzi ng'agabatika bati omusajja n'ayombanga ngo nasirise amazzi tegayiika kanaagamba omusawo akola kumbe omulala bamuzuula nti mukyafu ne bamuwa olwembu luteeke wansi buli kumakya keera ng'oyere mu kitanda ky'omusajja buli wavaawo yera mangu takusanga kati omusajja we yavangawo ng'onaayera mangu ng'alongoosa omusajja bwe yakomangawo ekyamuyombyanga bukyafu asanze kati mu kisenge watukula n'ayombera ki so kati abantu bakozesa obutamanya bwaffe ne webafuula abatuufu so kati toli mwavu otasa ebintu byeyo toli mwavu omutwe gwange kanze neddawo ebyo kakati bw'omutego ogwa mugagga ogenda kuba mugagga myera Yesu so kati bino nebyawandiikibwa gwabyogedde buli omu abinoonye ekikakatako gwe byowulira ng'owuliriza kwata bayibuli yo tandika obiwandiika wansi. I take my time, I read the Bible and I note them down. They don't read me the Bible, I read myself a Bible. So do the same. Mukama agenda kuwa omukisa agenda kuwanguza. Mr. Solution gemanya. Don't forget to subscribe and share. Bannange wa mukwano gwo neyibawo muliraanwa wo n'abatwagala bonna bawe bonna bakyawa natakwagala mukamushayaringire Mukama agenda kuwa omukisa emunyenyereke kwakire with Mr. Solution nezukuseneyo eyake ekyawandiikibwa nga mbasibula ekisembayo kiri mu Zabbuli 47 kigamba Mukama yes mwe kale mukube mu ngalo mwe amawanga gonna mwogerere eggulu eri Katonda mwogere waggulu
mwogere waggulu eri Katonda eddoboozi lye okuwangula kubanga Mukama ali waggulu ennyo wantiisa kati kitegeeza ki ekyo bakwano Katonda okubeera waggulu nga wantiisa kwabo abajeemu nefe abajeemulukuka tasobola kubeera wantiisa gye tuli kubanga naye kennyini abatukwasa kisa akimanyi tumugondera Katonda oba toyagala kubeera wantiisa gy'oli beera mugonvu omwana omukakamu waka abeera muganzi era yes atiisa balabe baffe fe ababe tabeera waki kati tukube engalo tumuwane Mukama ali waggulu nekimubeeza waggulu kulaba buli kimu ekigenda mu maaso mu bulamu bwo tuwakyoba Mukama wenyo omukisa tubagala temwerabira Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu